Church is a smart police. It does arrests. Era ekitubuliza enjiri ku arrestinga. We arrest. Era abamu be twa arrestinga be bano boda baba tudde wano bano bakwate. Naye soko ulire method yaffe. We arrest. Ne tunnyonnyola. Ne twogera ku bubi bw'ekibi. Ne tunnyonnyola omuntu ndi waliwo setaani. Waliwo ne Katonda. Waliyo eggeyena. Waliyo n'eggulu. Singa tokyukira Mukama. Singa toleka bibi ebyo. Nova ku setaani. Nokkiriza Yesu. Ekkooti yaffe ogiwulira. Bw'otakkiriza Yesu ogenda mu muliro. Uliraga ekiki? Muliro. Gugenda kwokya. Ega mbivuddeko. Kati nkole ntya bannange nti yatula obulokozi. Ng'ayatula bulokozi. Nga tumudiscipulinga. Abadde omubbi ng'abivaako. Abadde amenya banka ng'abireka. Wangi. Abadde agaba obutwa ng'abireka. Abadde piki boda ng'abivaako. Abadde omutemu ng'akola atyo. Echurch zaffe zijjudde abaabivaako.